agenjawulo mwalabye eddwaliro lyaffe ery'Enakaseke twabaddemu mbadde nalyogerako wano. Eddwaliro ly'Enakaseke baalisalako amazzi, teririna mazzi, terina oxygen cylinders, x-ray zaafa, generator zaafa, sola zaafa. Embeera yonna gye libaddemu nga mbi nnyo, naye ekyasinze okuneewunyisa ennyo ly'ejjoogo ly'omukyalo omu eyaliko munnabyabufuzi ewaffe okugenda ewa Jeno Salimu Sale ng'agamba mu kifo ky'okuyamba ekitundu kyaffe mu mbeera gye tulimu, lituze mutuwe ssente tugobe akasajja ka dipika tuli bubi. Bwe bamuwadde omukutiya gwa ssente yazze ne boyfriend we nti gwazze okusimbawo Nakaseke ku Lutamaguzi. N'olwekyo nkubira omulanga, bw'oba oli Nakaseke mulye ssente zijja, mulye ssente. Abasajja beetaaga ttaka lyaffe lwe lutalo lwolaba luliwo era lwe lwaddisiza n'oli omukyalo okuleeta boyfriend we okutujooga mu kitundu kyaffe. Ye yalya n'apiiya nga mukulembeze, bw'amala okulya n'apiiya kati aleese boyfriend we mu kitundu mu naye ali apiiye. N'olwekyo ssente yo nejja mugirye, oba pikipiki mugitwale. Kati kensembyayo nyongera okukubirawo ekitiibwa President Museveni omulanga, tuli bubi ng'ab'e Nakaseke gye walwanira. Tulaba bitundu byonna ebirala obifuddeko, naye be walwana nabo mu bitundu byaffe eby'e Nakaseke abaazirwanako oganya okubasasula, be wali otaddewo okubasasula. Kati waliwo kino ababadde batakimanyi, ttiimu y'abasajja abanyolanda bagenda ne bajja mu nkambi ne babawandiisa nti nabo baazirwanako. Omusajja ne bamusayiningisa $5,000,000 bano abasasula abaazirwanako naye ne bamuwaako $5,000 ng'asayininze ttiimu z'abasajja abanyarwanda bazijja mu nkambi, bano abasasula abaazirwanako ne bamusayiningisa obukadde 5 naye ne bamuwaako $5,000. Buno obukadde obuna n'ekitundu oli n'abutwala. N'olwekyo kyemmaliriza nakyo nyongera okukikkaatiriza, eddwaliro ly'e Nakaseke lyokka si lye liri obubi, ery'Essemuto liri bubi, ery'Ekapeeka abalwadde basula n'abasawo. Kwegamba embeera etusobedde, amakubo gatuli bubi. Twebaza amasannyalaze twetuyisiza puroguramu mu Palamenti okulaba nga gatambula, naye nago gakyagaanye kubanga abaafuna contract ez'okutambuza amasannyalaze banene mu gavumenti. Naye sebo katono nnyo, nsonyiwa esitera nnyo kulemerako ku Nanka. Nyongera okukubira abakulu abali mu gavumenti, nabadde jjo mu Palamenti nga tulwana ku ranches abakulu ba gavumenti ze beegabidde nga bwe ndi shadow minister ow'ebyettaka. Naye nyongera okusaba bannanga abantu baffe ababeera mu byalo kuba bano abasajja balina puroguramu etusengula ffenna, era bwe tunaaba tetuweereddwa naddala ffe wano mu Buganda tugenda fuuka emmomboze. Determination eriwo. Kano katono nnyo ke mbadde nkusaba nti bw'oba oli mu kyalo, omuntu bw'aba afunye ekyapa n'agula ettaka kw'oli aba taguze kibanja kyo, aba asikidde buvunaanyizibwa. Era teri tteeka likkiriza muntu kukaka kwegula, teri tteeka likaka muntu kujja kusala ku kibanja kyo ng'aguze ekyapa. N'olwekyo era njagala kulaba minisita Amongi twabadde twogeddemu naye eggulo w'ebyettaka, kino byavudde ku lutalo oluliwo e Kasanda kubanga waliwo ekiteeso Nalibo Simewo kyabadde aleeta naye nga nina okukiteesaako nga minisita w'ebyettaka. Kye tusaba ennyo abantu baffe mukuume ebibanja byammwe ate n'okukkaanya kikola bingi. Honorable Paul Tamaguse Makula, Nakaseke South Democratic Party, ate Minister wa Lands and Urban Development mu Shadow Cabinet. Obadde otidde nga gamwadde kyamongi. Honorable Charles Romshana. Manyi bano bali mu Shadow Cabinet, people government. People power, our power. Radio, bravo. Katonda batuliriza n'abatulaba, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa n'ekisa kingi nnyo. Kyohanze nkyali mulamu ate musiima olwokuba nti nkyali mulamu, n'abali mu studio mbasiima Katonda olw'obulamu bwe muyina, nammwe abali waweere eyo mwebala okubaawo. Munange ku Lutamaguzi bw'oba oyogera ku kintu ky'eddwaliro, kintu kya Health, feesi ekyukemu, beeramu n'obusungu, because embeera gye tulimu mbi nnyo. Ate waliwo n'ebiswaza. Manyi Rose na Mayanja, manye all operations zetwakolako wamu nga na kufuuka minisita nabasangako awo babatuwa Mweya, all operation gye twalimu Mweya. So beba bwala beba zukulu abali munda yava wabweru fine naye bwe yayingira munda n'ayingira ddala munda. Kati ensi yo giwaaki bw'obanga tosobola kumanovalinga munda
ensi yo nobaako kyogisuulira ogenda kugiwaaki because mu nsi tugenda kujjamu ki we will leave everything we have here ne bwolya n'ojjuza olubuto still ku nsi tewali kyogenda kukola ki so the best you can do abantu baako kyobalekera. I'll give an example. Yafuna accident edwaliro bamutwala muli ambonye nakasero mbonye yali just permanent secretary ministry of defense n'abamu of course n'abeera secretary office of the president but at least yolaba niwemanga sibuze ensimbi yazijjawa ayiyiza n'ateekako eddwaliro. Now for you you've been a minister Luweero Triangle bw'otunula ekitundu ekyo kyonna tebalina ddwaliro. I even remember Mama Mbabazi yagendayo as prime minister mu ddwaliro eryo eyenakaseke now NRM treasurer ache ngamba naye Mama Mbabazi naye yagendayo president amudirectinze because bwobanga tosobola kukolera abantu eddwaliro and 1 billion just 1 billion ono asabye how many 30 billion 33 billion kwetoloola bino byetoloola kola mirimu kinafuya temuli kirimu because abantu wetaako bagamba nti babe mu bwavu. Do you need to come and tell Tamaguzi or Varumusha muve mu bwavu? You bring a good policy, walo mobile money, baleta mobile money, abantu nabera mobile money agents. So as long as you bring a good policy in our environment nungi, abantu bayana bakola business. But okwogera choka is not enough. So yes, I agree with you. Rose mkwano gwange ekirabo kyo yuno kuba nakaseke sikukiwa boyfriend wo. I agree. No. Ne muite mwami we muita boyfriend. Mwamu nafuyiza. Ona bubira kwa soka abuze. Whatever it is. Second onedwali ya Kongo gende onale bubira kwa. Oyolozi na mayanja abana kaseke. Boyagenze eri wa Genosali Musale yatuteyo bawe. Mubawa ngegwe njagala okusimba nakaseke batuwe sente. Omusajja wa DPR tuli bubi nnyo naye nga abadde MP wa nakaseke ebisanja bisatu n'abeera minister wa Luweero Triangle nga talina katukoledde ekirabo kyabadde awadde nga nakaseke kuleeta boyfriend we Honorable Stephen Birahwa Kitale Honorable so chebe eddwaliro Omubaka kabuuze na lwagambye liri bubi nnyo eddwaliro twalirabi owerinnya Stephen Sulwa njagala kwebaza management ya Telefaina olw'okubanga esomesa ggwanga ate nga nzikiriza nange ntwale okusaasira abantu bange ku nyanja Mutanzige twafiiriddwa ate ttiimu yaffe y'omupiira ebadde eva kitundu kya Fofo Kijangi gye muyita Kaisotonya nga badda wakiriva obayitawo Lunga awali ensalo ya Bugungu ya saidi Kigorobya ne wange Butyaba ku barracks abantu ne bafa olw'obulagajjavu naye ate ngo wadde babadde mu masanyu mangi tiimu y'abawala waffe ku nyanja ewa waliyo tiimu za buli tiimu y'abaami ebeerako n'ey'abakyala kati bawagizi babadde bangi ne wabeeramu n'abatamidde ne batuleetera ekizibu naye nga tubasaasira ate nga twetaaga okulongoosa excess gundi babadde nga of course eryato ly'abantu 4 okutwala abantu abasuse mu 6 si kirungi tukiwagira olw'okwerinda naye nga tunenya twasabye security esobole okwongeramu amaanyi kubanga bamanya nti waliyo poliisi waliyo security marine mweri mu nyanja twali twakakisaba president so ekyo tusaase ate nga sikyo kisoose tulina obuzibu nti ku nyanja eyo ku lw'omukaaga ku Sande lwenyini olwo waliwo ate patrol za Kongo ezatumira amaato ne bata obamu ku bakozi ewange ewalukuba so ekyomukisa twali twakitegeeza ku president bwe yajja juzi katusubire wajja kubaawo amangu n'embiro nesinga tubeeyo n'ekkubo eriyita ku nyanja twagala nnyo okugenda bweru ne tulaba amakubo agali along the lake naye ate ffe waffe tegaliyo lake Vic terina lake Kyoga terina ne lake Albert terina so nga makubo ago gabeera malungi shortcut ga tourist ate nga gayamba ne mu security singa abatambulira ku maazi baba nga balina kye bakola gwosobola kuyita wansi ku ttaka ate n'obagira ate nga nzikiriza nsaasire n'ab'enju y'omugenzi minisita Kibirige abafiiriddwa muwala waabwe Kibirige afiiriddwa mwannyina Honorable Sebunya
Robert yafiiriddwa mwanyina muwala wa mugenzi Dr. Kibirige Sebunya. Kansuubire batuuse bulungi gye bagenza okuziika ekiruwuura. Tubadde ne President Bunyolo ate mu kuyita mu bitundu ate ku kiseera kye kimu nga abantu abewaffe omusana tusaba nti eggwanga tubeeko puroguramu ez'amaanyi ze tuteeka ku kintu kya mbeera y'obudde kubanga abaasimba mu Maachi byakala ne basimba mu April nkuba n'ebula ne basimba May ate teze bulungi ate oluusi bwejja ekibuyaga. So ndowooza twongere okubeeramu okwerinda n'okwetegekera singa mmere ebula abantu bandirya Red Cross biraho mu Kitale ava Buliisa naye mpayo Kaseke eno batufaayo akakwade mbadde nkubira omulanga abantu okuva mu kibi okusinga nnyo bw'osanga abantu nga bagudde mu accident sooka kutaasa bulamu bw'abantu kati waliwo accident yabuddewo bo bali ate ne babeera mu kuluutinga mu kyeki n'abantu nga bwe bafa siyaleterewo madness of the highest order. Tulaba telefayina ngenda kusooka ku mukago summit teseganya za Interparty Organization for Dialogue ezawde ku Protea Hotel Entebbe byavuddeyo byebateesezaako mpuliriza nandaba guno gwabadde mu kibiina ky'NRM chairman waakyo Mwami Museveni kibeeramu DP General President General Robert Mao Asumani basaalirwa ne Muhammad Kibirige Mayanja yasindise mwadde Secretary General ayitibwa Muhammad Kibirige yabaddeyo ne UPC Honorable Jim Akena mu byemu bakanyiza